yes, leero kibadde kitokotanga sekisaanikire anti munnange leero omukulu Elias Nalukola Luyimbazi president waffe omulungi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna babadde wali Kawempe Mbogo naye kikubyeko abaana nga bonna kugamba nti leero bamalirivu era badde bagambye nti kijja kijje ffe tuli bamalirivu owa bajja ati bajja bameka tuli ready okubanga tukola ki tobenganga era munnange kikubyeko era kisinza okunsanyusa mu byonna Kapere n'akwata akazindaalo n'akakasa Nalukola nti gwe walidde dda Nalukola manye emigo gye baakukuba naye bannange simanyi naye abasajja leero akalulu Nalukola akawuusa enva akawuusa ki Nalukola akaluwa akawangudde ate mwenna bakube embogo Munange Kapere agambye nti ku kibuuko Nalukola zeerya bannange kyalaga bamaze nti yawangula abadde teyeetaaga kale nakunoonya kampeeni kubanga abantu nti baamuweerawo dda era kati alinze bulinzi kubanga alayizibwa agende mu paalamenti ate ye munnange omukulembeze waffe omulungi Wakuta Akazindaalo nannyonnyola abantu embeera nga bweri na omudidi gw'ensimbi oguzze gubulinkanyizibwa baba trillioni 10 si milioni 10 si bilioni 10 bilioni ebamu milioni 10 trillioni ebamu bilioni 10 tegeza trillioni ebamu milioni omutwalo gumu kakati baba trillioni 10 tegeza baba milioni emitwalo 10 buli mwaka basebo ne banyabo ezo sente ze baba singa ffe tubadde tukulembera mu myaka 3 zimala okukola enguudo zonna mu Uganda zonna n'olwewo wammwe mu kyalo kati wano wetugenda njagala mumpulirize bulungi nnyo wano wetugenda basebo ne banyabo njagala munjazika amatu saagala yadde n'akolola kubanga sinnabagenda mu maaso njagala muwulirize ebigambo ebya Betty Kamya omukozi wa Museveni njagala mukkirize nti n'essaawa enfu ebeera ntuufu emirundi 2 olunaku njagala mukkirize nti bano abantu bamanya amazima jasi beewuddisa njagala mumpe eddakiika 2 nga musiyise tewali yadde akolola muwulirize ebigambo bino mala nnyongereza okwo Betty Kamya njagala bakuteekeko abandaba era abampulereza nze Betty Kamya Tulwomwe era nkola nga kaliisuubisa wa gavumenti ya Uganda nze kwogera ku buli bwanguzi obulyake n'obukenuzi nga bino ye mwena benna munzisa abanyabanyabanya Uganda mu malwaliro temuli ddagala nabikola ebyetaagisa si kuba gavumenti talina ssente wabula lwakuba ssente gavumenti beeziwa okugula eddagala bazeddiza ne bakola mu byabwe enguudo za Uganda zifuuse ekizibu ekizaalisa abakyala kuko nga tebannatuuka mu ddwaliro ab'ebyokwerinda ba Uganda basula bubi ekyennyamiza emisaala gy'abakozi ba gavumenti giri wansi si lwakubanga gavumenti alina ssente zikola ku nsonga ezo naye lwakubanga abakungu ba gavumenti abawabasedde okukola ku nsonga ezo ssente bazigabana bannayuganda ne badooba kumpi buli nsonga yonna ekunyiga ng'ekwata ku buweereza bwa gavumenti bwesaanye okutuusaako kitwale nti lwanguzi bukenuzi olyake na bulabbayi buyite obubbi obukutte ejjembe mu Uganda bannayuganda bange muwa omusolo era eri gavumenti naye mufuna kitono nnyo mu musolo gwe muwa okugeraageranya kye mwandifunye lwababbi abali mu gavumenti abeegabula ssente zammwe gavumenti yaleeta enkola ez'okukulaakulanya abantu munnange tuli ku ebyo tukyali ku mudidi gw'ensimbi era omwana avuddeyo munnange n'atumenyamenyera omudidi gw'ensimbi gavumenti ya Museveni gwebadde efuna mu bintu ntuffe nga tetubitegeera era munnange katunnyonnyoleko oba tugendeyoko kati tutegeere bibadde bitambula biti wenga mukyali awo waliwo omusimbi omulala oguzuuliddwa Trump wamu ne administration ye baguzudde nga gubadde gusasulwa gavumenti ya Museveni. Nva ku buli obukadde obuno obw'ebisiyaga Fox News we unveiling nga luli
nedda zino ate endala ku action zikubisa mirundi 10 n'okusoba kuba ziri millions za United States dollars ana mwezo ana mu bbiri nga wezikonvatinga mu za Uganda ziri billion ezisoba mu 154 nga badde bazifuna buli mwaka. Of course sente zino zibadde zijja nga Museveni wamu ne tiimu ye tebaagala bamanyi, tebaagala bana Uganda bategere nga bwe kyali kuziri ez'ebisiyaga zino zo zijjidde nga bazisabise mu kintuntu ekyenjawulo nga bw'ogenda okulira Trump ng'akola ki ng'akunnyonnyola kansuga actually ye kennyini gwe mba nkuwa akunnyonnyole then tweyongereyo katono nnyo sagala kabere kawanvu nnyo ye Trump aliwa okay you want $42 million for social and behavior change in Uganda. $2 million, $42 million for social and behavior change in Uganda. No, so 42 million US dollars for social and behavior change in Uganda. Now, of course, Museveni ne government tebagenda kuvayo bakugamba nti no zibadde zikola kino nesokuwulire social and behavior change in Uganda. Of course, byonna byekulukunya kubisiyaka kubanga babagenda kwa basomesa abantu ababolebwa families bazibakkirize okukola awareness campaigns n'ebintu ebirala bingi. Of course government ejja kuva government zibadde simanyi za kulwanyisa, simanyi kuyigiriza abantu kunaba mu ngalo, simanyi kulwanyisa human rights, simanyi kola biki naye nga ngabo kimanyi bulungi no bano babazungu bayina agenda nene nnyo about kye bayita ekisiyaga bakiteekamu sente empitirivu nnyo ate buli government sente zino ezifuna ebeera teyagala abantu baayo bakole kibategere kuba mu Uganda abantu mukimanyi bulungi tebaagala bisiyaga. So buli sente ezijja nga ziri ku campaign zibwezito baba government yagala abantu bategere era nga ne Uganda bwekiri. Of course ka video kano nakakozeko dda ku YouTube era nga gye kali ku channel ya JB Muwonge video gye eri ya dakiika nga 10 sisobola buli kimu kinnyonnyolera wano kuba TikTok mukimanyi twetaaga video nga nyimpi so buli kimu sigenda kinnyonnyola wano njagala ogende ku YouTube oteeka mutesi JB Muwonge ngalayo video gye n'akasembayo okuteekayo ennyonnyola ku nsonga zino bulungi nnyo nga ne ziri nzikuddizizaayo ko eza obukadde buna obwa United States million dollars obwali specifically obwaki webisega nkugaye zino zo zasabikiddwa mu webite naye nga mukimanyi bulungi zabisiyaga. Of course policies ezisobola okuleetera abantu ebisiyaga okubeera nga bakkirizibwa mental health and well-being, media coverage n'ebintu ebirala bingi nnyo ku addressinga engeri gye baboolebwamu sente zibadde zikwasaganya ebintu birivu nnyo mu iyo category naye ngeno bavaayo bugingo nadda ku kituuti n'atandika okwasama kagashumba ne kale ne katandika okwasama ono omusajja ono Galatiya nadda ku CBS nayagadde nnyo president yabasomoza we yabadde Kawempe yababuuziza ennaku zino nga musirise twetaaga accountability. So ne zino muzitegeere nti gye ziri naye Trump yazikoze eki Trump yazitemyeko 42 million United States dollars bazizudde nga zibadde zijja secretly zibadde zingirawo mukasirise naye bazizudde ne bazibasalako. Okitegeera ekintu ekyo munnange ebya Uganda bizibu nnyo nkiddingana nti nnyo naye munnange nga tweyongerayo era nga tugenda nga tumanya ebigenda mu maaso tudde ku mulwanyi munnaffe Olivia Katende ono twamulabyeko nnaku lweggulo mukazi wattu ng'azirikidde mu kkooti era y'omu ku abo munnange abaakubibwa emizibu ennyo nga tuli ku kampeyini ez'omukulu Nalukoola era bemu ku abo abaakwatibwa ababadde mu kkooti mu bulumi obw'amaanyi ennyo nga mwali so nnaku lweggulo bambi mukazi wattu yalemereddwa n'aba ng'azirika. Kino kyafoosinze abantu abasirikale kubanga bamuddusa mu ddwaliro bwewaawo ne tulaba nga bagamba nti baweebwe bail. Essaawa ya kakati we twogera embeera ye agenda aterera era agenda akuba ku matu tweyongera okumusabira nti Mukama amukwateko asobola okuba nga assukkira ddala kubanga tumwetaaga omulimu gukyali gw'amaanyi nnyo ddala akomewo abe nga atwalira ddala emirimu gya struggle mu maaso. Tumwagaliza okuwona okulungi era Mukama ateekemu obwangu
aterere bonambi seranga tweyongerayo munnange n'amawulire ag'enjawulo ndowooza bino si bipya nnyo mwabiwuliranga nga bakuba sekuritale waffe oba secretariat omukulu David Lewis Rubongoya nti oyo munyampi oyo bikoze bitya leero yavuddeyo okwanukula ku nsonga zino lwaki yali awagira NRM ate lwaki essaawa ya kakati ali mu NUP. Wawagirako ku kibiina ki NRM kiki ekyakuwaliriza okuwagira ekibiina kino? Munange ndowooza ekyandeetera okuwagira NRM sisobola kugamba nti kisinzira environment kijja okuliddemu. Kati nga bwe nakugamba okutandikira mu P4 nali nsomera Kiruhura eyo. Kiruhura ndowooza ne leero obeera criminal okuwagira opposition. Era bw'oba eyo mu district says ezimu nga bw'omanyi ne bakusanga oli wa FDC oba ki bayinza kugoba ne ku kyalo. So teri kirala kyonna kyenakula ng'amanyi okugjako NRM. Yeah. Kati mugenda mu kusoma oba ki buli lunaku mukeera ku assembly nga mulina okusabira mukulembeze w'eggwanga ku lubaawo mu kiraasi nga erinnya ly'omukulembeze w'eggwanga weeriri kwegamba nga environment gy'olimu era ne wano bwe tubadde mu campaigns nakiraba nnyo mu bitundu ebimu nga Karamoji eyo n'awalala nga regime eno gye tuliko yagenda ne cutting off some parts of the country. Egamba bano baffe temuyina kutuukayo. Walaba ekyaliwo bwe twagezaako campaigning ekazo ne bye baakola. So mu kwagira NRM system eyo gye nakuliramu n'okulira mu system bwetyo n'ogenda ku university nga teri kirala ky'omanyi nnyo okugjako NRM. Gwe ne Museveni mulina oluganda olw'omusaayi nti oba taata muto oba kojjaawo oba bana ina kugamba ndi musajja munyolo mu biito. So sina luganda lwonna naye oba omuntu omulala alina mu government actually sina luganda lwonna nabo. Luli weegaana ekyokuba nti eyakuweerera mu Harvard ate mu Oxford naye nagendayo ku Commonwealth Scholarship. Actually Oxford yo nagendayo ng'amaze okukomawo wano. Bwe nava Harvard nenkomawo wano ate nenfuna scholarship endala nengendako Israel eyo nensoma bya law and policy mala kabanga katono ku University bagiyita Hebrew University of Jerusalem. Nenkomawo wano nenfuna omulimu mu kitongole kya government kye bayita Equal Opportunities Commission. Nembeerayo eyo kubanga bye twali tukolako oba bye twali twogerako yaddembe ly'obuntu n'ebirala nenkola ki nenyaplayinga Oxford okusoma masters yange ey'okubiri kubanga okuva mu buto nagamba nali nechallenginga nnyo okulaba nga I aim for the top, I aim for the best. Kati mu universities zino of course mu nsi universities singa mwe muli Harvard mwe muli Oxford. Era kyali kirooto kyange era nenyaplayinga ne bampa scholarship nengenda nesoma era scholarship eyo bagiyita Commonwealth Scholarship. Nga tunaba kutuuka mu nsonga za Commonwealth nga tukomyewo wano ogambe wali okola n'ekibiina ekirwanira eddembe ly'obuntu. Kitongole kya government si kya Uganda Human Rights Commission wabula ekya Equal Opportunities Commission. Muba mukolayo ki? Kuba nze ndaba eddembe ly'obuntu kuva ddalize litya obwolwa gemazima mmwe muba mukola ki? Kati ekyo ekitongole era natuuka ne resigninga nenvaayo. We nabeera busy nnyo mu bino naye ate bwe nali ku kitongole ekyo kubanga jjukira nali nkolayo nga bwe nsomesa bwe nkola bintu bingi nnyo. Ekitongole ekyo omulimu gwakyo gwali badde gwa kulwanirira obwenkanya equal opportunities okulaba nti abantu bonna benkanankana bafuna obwenkanya. Tulina for example amawanga agamu mu ggwanga lino agafiiringa nti galekebwe mabega ogenda kwesanga ebitundu ebimu nga tebalina n'amasanyalaze tebalina ki kwegamba ng'ekitongole ekyo kiri mu ssemateeka wa Uganda wa 1995 mwekiva naye abakiteekako ekigendererwa bw'okisoma baali baagala bwenkanya mu nsi yaffe naye era nga baleme kubanga abagagga nnyo nga n'abaavu abaavu oba opportunities bani abakola mu gavumenti bani abafuna kwegamba nga waliwo bwenkanya naye of course obuzibu nti nga bwolaba ebitongole bya gavumenti byonna tebisobola kukola gavumenti bweba nga nfu nga teyimiridde ku kituufu era yo regime eba eyagala bikozesa okukola ebyabwe. So nakyo nensanga eventually
nga tekisobola kumpa satisfaction eyo era ne resigning nga nenvayo. Kati gwe ku mulimu gwe ng'omuntu wali okola ki? Nali lawyer w'ekitongole ekyo ate ng'ekitongole ekyo kirina gyonza kuyita tribunal oba akakiiko akawuliriza emisango. Kati ng'olina okugenda n'owaaba era abantu bagendayo ne bawaaba ne kati olina okugenda n'owaaba omusango n'ogamba either banyigiriza wano bwe bati ne bwe bati kati nze nali nkola nga lawyer naddala ku lw'abantu bano abali abanyigirizibwa mu ngeri yes ndowooza nakyo kiwedde temugenda kuddamu kubanga ate mubuuza ebibuuzo bingi bitali ansa tusuubira nti ekyo kiwedde nga tuvuddeko eyo katugendeko wa Baby Gloria munnange kyemubadde mwagaliza embazzi kibayaga asudde Gloria avuddeyo n'abategeeza n'abagamba ye omwami wuuyo oba aliwo abamukayanira ebyo byabwe kasita nze amuyina ne mama Gloria n'avaayo n'abagamba nti tewavaayo omuwala avaayo gamba nti bino ki kati ono bawa mwana wange nitugamba munnange gwe maama asinga nga tumaliriza bagamba mbuno aba celebrities bazibu nnyo okubeera nabo ate then n'ekirala ba celebrities bwe bamala nnyo okulaga ababeezi baabwe oba mukazi oba musajja nga bitandika before Gloria no wabaddeyo Betty ate before Betty waliyo Mega mbalaba mugeza mbalaba era babadde nga gye muli oba nga mwagala Jona mumuveeko mwana wa mwami wa mwana wange mugeza Gloria chicho bagamba ba Facebook in-laws bajja kujja abaleta ba ex uno semanya abaddeko mufumbe eno semanya inayo omwana eno tobiraba ku Facebook ne ekirungi ye data mamanyire dda first of all simbe mwami wa muntu taina bana thank God those are not skeletons I need to dig up then exes nangesaga muntu atali experienced okitegeera mukuluko kunzi of course agenda kubanga yagezaako n'akolishinga okukwana kwe nje wange nakateredde bulungi saagala njigireko ate nange so of course mwe mwagala okwereeta mweswaze mwabamanyi naye nga yenze I'm the chosen one wangi maama emikolo gyaggi totugambye nojagiraba naye bwe tujja kuyita naye bali bajjagiraba naye omwami mulungi bambi kiba kyamukama nga daddi bwe yaliira kikyomulekera nga tumaliriza kubanga naye bambi okubanga yavuddeyo obawala bonna abali mu nsi n'agamba Gloria is the chosen one. Yes, that is something big. First of all, I love you so much, Twin. I cannot wait to live the rest of my life with you. Maybe it will end in tears. And we have the real values of marriage, and I cannot wait to be your wifey. Yes. Oyina akatalike kakugamba abantu. Okay. Yes. Toyanza nyo mama. Yes, ebyo muwulidde bambi omwana abagambye ba ex abali eyo musuubira okwejjayo nti mwejje mu bumooli mujje mukireeminga omwami mwe abagenda okuswala. Ate tubadde tuli awo munnange. Yes, ne bakatutema nti munnange musajja mukulu Eddie Kenzo ninga amanya gamatuufu ye Edirisa Musuuza mbu munnange alina omugenyi w'enkizo eyasazeewo ajja akyalireko e Uganda. Ngamba munnange bino sibigendamu nnyo kubanga sibitegeera katugende abitegeera obulungi atunnyonnyole mugenyi ky'ono avaawa ye ntanda ki byaleetera eggwanga Uganda. Eddie Kenzo kana akasajja kalina omukisa mu mawulire ge tulina omugenyi fantastically ali mu ggwanga lyattu Uganda azze kubanga alaba ku Eddie Kenzo. Omwami ono yani omwami ono bamuyita Alhaji Diouf atamanyi Alhaji Diouf kakkana nkunnyonnyole nkulage nti ate ono omusajja star legendary Eddie Kenzo omusajja yamuyina mu njuyi. Alhaji Diouf musajja ava mu ggwanga lya Senegal yatuukako ku quarter finals za World Cup ng'azannyira ensi ye. Alhaji Diouf ono gwolaba sino
ono mukulu nnyo myaka nga 44 naye nga bomanyi nti omupiira balitayalinga mangu. Alhaji Diouf yazanyirako bwe yava mu World Cup mujjukira mu 2002 yazanyirako Liverpool okuva mu 2002 paka nga mu 2005 awo abasinga mwali mukyali baana bato. Alhaji Diouf oyo golaba yazanyirako tiimu endala yazanyirako Blackburn Rovers yazanyirako Leeds FC abasingira mwali bato temubitegeera bwatomanyi Alhaji Diouf wakatandika okulaba omupiira. Alhaji Diouf ono golaba yazanyanga nga winga bwabatazanye nga winga yazanyanga forward. So Alhaji Diouf atebya amagolo mangi era njagala okubategeeza ndi Alhaji Diouf wabali mu ggwanga lya Uganda kinajjukirwa nti Eddie Kenzo alina tiimu y'omupiira by the big talent erimu n'abazanyi b'eddiba. So omusajja Alhaji Diouf azze mu ggwanga lino okuba ng'agenda maka ga Eddie Kenzo amunnyonnyole amwe ku tips obutono bwayinza okukozesa okubanga penetrating market y'omupiira okugijja wano okugituusa ku international level. So yoyo omusajja gwe twogerako Alhaji Diouf. Ono nno gwolaba yaliko African Footballer of the Year yakikola emirundi egi nkaddemu African Footballer of the Year. Allahumma salli Oli ku NCK TV kugamba kimu nti wabanga tuna subscribinga kikadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterefu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tova.